Ku bbalaza nga 14 omwezi guno akulira Vision Group Don Wanyama yalangirira enteekateeka y'omwoleso ogwa Harvest Money ogw'okubeerawo okuva nga 18 okutuuka nga 2 omwezi ogwokusatu. Omwoleso guno gwakubeera ku kisaawe Kololo abakugu mu by'obulimi n'obulunzi abeesigika we bagenda okukuwa obukodyo bw'omulembe. Harvest Money omwoleso kungula esente Vision Group emaze okuguteekateeka era enteekateeka eriwo kati ku Vision Group ya mutindo nnyo. Abagenda okwolesa beetegese era olwaleero Haji Hassan Katulebe omu ku bagenda okwolesa ebirime omuli ensujju ez'omulembe kw'ossa n'eddagala ly'ebirime akunze bannayuganda obutasoba omwoleso guno. Omwoleso guno mugujjumbire mugwekwate kubanga gutumbula enfuna y'omuntu oba endowooza y'omuntu. Agamba yasooka okwetaba mwoleso guno emirundi ena egiyise era nti afunyemu ebitagambika. Haji Katulebe era ngwenyumirizaamu kubanga wenjogerera saawa eno ebirungi byenfunye enjolo sobodde okugulamu ebibanja sobodde okugulamu bintu bingi n'okwevuga nimbeera nsobodde okubeera nga neevuga lwa Harvest Money. Ayongerako nti okuyita mu musomo guno baakuyamba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga ebyakosebwa ennyo omugalo gwa COVID-19 nga bayita mu kwagazisa bannansi obulimi n'obulunzi. Amadagala sidiringi z'amadagala sidiringi z'ensujju buli kimu kyonna ku mudaala gukya kubeera nga weebiri ate nga kusomesa. Annyonnyodde engeri gy'ayongeddemu omutindo ku bintu by'agenda okwolesa omuli ensujju ey'embala ebijanjaalo kw'ossa n'ebirime ebirala n'asaba abavubuka okukomya okwekubagiza olw'ebbula ly'emirimu badde mu by'obulimi nti tebajja kwejjusa. Mulundi guno mujje mu bungi kubanga ebyokwolesebwa bingi emisomo mingi mujje tugatte amagezi n'obwongo tufune okumanya n'okutegeera butya tubeere nga tukungula essente tuve mu kubeera nga twekubagiza. Tukujjukiza nti omusomo ogutandika nga 18 okutuuka nga 2 omwezi ogujja ku kisaawe Kololo.